sente lwezijjanga mwazigabanira muki kakati okugabana you're using a wrong statement tetwagabana sente because from the beginning okuva ku ntandikwa ekigendererwa kyaffe tekyali ffe kufunamu tetwagala sente honestly speaking nenga mukiza nti sente zajja tetwali tuzaagala kuba nti zaali zakutaasa busiraamu ani yaleeta sente ezo naye nga tezajja nti tuzigabana ani yaleeta sente ezo nze nazireeta wezireta wazijjawo sente nazijje eyo naye sijjukirayo ekifo tujogenda womala muntu ke nsobola okugamba nti yewo naye nga erinnya ly'ekifo sijjukira kubanga nze Kampala ndi mupya nti sijja kugamba nti wano wali mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Munansonyiwa mwenna benkomerezaawo ennaku kubanga kyali kiseera kizibu nnyo nga mwannyinaffe oyo Susan Magala attiddwa. Munsonyiwe mwenna bekikosezza naye njagadde nkozese vidiyo eyo okubaako kyensomesa. Oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eyo ne vidiyo endala nnyingi nga abatemu abaatemula omukyalo oyo beewaako obujulizi n'ekigendererwa kyabwe lwaki baamutta. Ne nzijukira ebigambo ebizze byogerwa bannaddiini abamu nga bagamba nti abalokole abo be mulaba bakozi ba bikolobero. Era ne kuno okwange muzze mubyogera mu comment section nga mbisoma ne muga nti abalokole bakozi ba bikolobero. Ekyo nno bassebo ne bannyabo mbadde ntudde awo ekirowoozo ne kinzijira. Naye lwaki tokola kunoonyereza? Buli ddiini n'olaba bantu bameka abali mu ddiini nga bakozi ba bikolobero nga bali mu makomera. Kubanga kibayita okukola ekikolobero oba omuntu ekimufuula nti mukozi wa bikolobero kwe kuba nti akwatiddwa mu kikolobero era n'asingisibwa omusango n'ateekebwa mu kkomera. Bassebo ne bannyabo kuno kwe kunoonyereza era bino byenzudde era bino byenfunye byenjagala tuwulirize malemba w'ekikolo n'eddagala tuyinza tutya okuwona ebikolobero ebifaanagana bwe bityo. Ekisookera ddala mu makomera gaffe oba prison mu Uganda yonna tuyina abasibe abakunuukiriza 800 bwe mbanga seerabidde. Ebali awo bwe batyo mu 800 7 okuyingira mu 800. Kati ngenda kuwa buli ddiini n'abasibe abali mu makomera nga baakola ebikolobero nga bazza emisango nga baakola ebintu ebinene ebibaviirako okusibibwa. Kati mpuliriza bulungi. Abakatuliki be bakulembedde. Abakatuliki balina abasibe abakatuliki abaakola emisango abazza emisango abaakola ebikolobero abaateekebwa mu makomera bali wakati we 3,228 ne 3,400 nga kino kibaviirako okukola obutundutundu 43.1% mu basibe abali mu komera. Abakatuliki batwalako pasenti ya bitundu 43.1. Okitegedde 43.1% ku basibe bonna abali mu makomera. Okwo ne kuddako abaprotesitanti bakola 2,305 abasibe nga baprotesitanti abazza emisango ababba embuzi ababba enkoko abaalwana abaakuba abantu abaamenya amayumba ebyo bifaanagana bwe bityo ebikolobero ne babateeka mu makomera bali 2,305 nga bano bakola pasenti ya bitundu 29.5 29.5%. Awo ne tugenda ku namba 3. Namba 3 nga be basiraamu. Abasiraamu bakola omutwalo gumu mu 13,700. N'okitegedde omutwalo gumu mu 13,700. Abo be basiraamu nga bakola ebitundu 14.4%. Naye njagala ojjukire nti abasiraamu bano mu Uganda mu bantu bonna mu Uganda bakola ebitundu 13 mu kubala kuno okwakagwa bakola ebitundu 13. Kati ate mu buzzi bw'emisango bakola ebitundu 16 n'obutundu 4. Era nga bw'okola okunoonyereza ate bo basinga kuvunaanibwa emisango egyo eminene ng'era bw'olaba guno. Kati nga bw'olaba guno ogwakagwa abantu 9. Abantu 9 abaawamba omuntu ne bamusibira mu nnyumba ne basaba ssente ne bazibaweereza
ne bamaliza nga ate bamusse kubanga baatya nga bagamba tuludde naye ajja kutulonkoma atutegedde amaloboozi n'atulana ebifaananyi. Kati bassebo ne bannyabo bwe nabuuzizza ku balokole kubanga nabo nabadde njagala kumanya nga saagala kyekubiira oli wa ddembe naawe okukola okunoonyereza okwo nkuwadde omukisa genda ku Google genda wonna teekamu bajja kulaga data ono gwe nkuwa. Bwe nanoonyeza ku balokole ne bagamba nti tebalina likodi yonna ey'abalokole abazizza emisango nga bali mu makomera. Sigamba nti tebaliiyo, basobola okuba nga gye bali naye nga tebaweza katundutundu nga bw'olaba bwe twogera ku batwa mu Uganda, bwe twogera ku batwa mu Uganda be bantu abasingayo okuba abatini ennyo. Tutegeregana. N'olwekyo bassebo ne bannyabo ekibuuzo kiri nti abalokole ki ekibalemesa okukola emisango n'okuzza emisango n'okuba mu bintu ebifaanagana bwe bityo? Ansa yeeno. Bwe tusoma mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essula ey'okutaano olunyolo 17 Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo Yesu kyava abeera ekitonde ekijja, ebyedda byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Mpuliriza bulungi. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo Yesu ebintu byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Ebintu byonna ebikadde. Bakolinso ekisooka 5 Bakolinso ekyokubiri 5:17 nti omuntu bw'aba mu Kristo Yesu ebyedda byonna biggwaawo, eyali omutemu aba takyasobola kutemula. Bassebo ne bannyabo Yesu ono gwe twogerako ye yekka alina obusobozi obusobola okukyusa emitima gy'abantu. Eddiini tesobola kukyusa mutima gwa muntu. Osobola okwambala ekkanzu enjeru alhamisi, osobola okuteekako entalabuusi, osobola okukola buli kintu kyonna, osobola okunaaba emirundi 5 naye amazzi gakoma kungulu, amazzi ganaaza kungulu. Osobola okunaaba mu matu n'oyisa mu nnyindo naye ekyo tekikyusa mutima. Ekikyusa omutima kwe kukwata omutima gwo n'ogwa Kristo. Kristo bw'ayingira mutima gw'omuntu otandika okutunuulira omuntu oyo ng'alinga ggwe. Kubanga Yesu yekka ye yasomesa n'agamba nti ky'otayagala bakole tukikolanga muntu mulala. Era Yesu yennyini ye yasomesa n'agamba nti tosobola kwagala nnyo Katonda gw'otalabangako n'okyawa muliraanwa wo gw'olabako. Eyo njigirizo ogisanga eno mu Yesu. Kati bassebo ne bannyabo nga tunaawona ebikolobero, nga tunaawona abazzi b'emisango, nga tunaakendeeza ku bantu abagenda mu makomera, abantu beetaaga kusembeza Yesu. Abantu beetaaga kuyingiza Yesu mu bulamu bwabwe. Yesu yekka yasobola okuyamba abantu okubanga bakyuka ne batereera. Yesu yekka. Ekkomera terikyusa muntu. Sigamba nti basiba bantu, babasibe. Naye ekkomera terikyusa muntu. Gwe njagala naawe otunuulire. Genda obuuze ku mapoliisi. Muyingiza wano emisango kubanga abantu baba bayingiza emisango. Bababuuza amawanga gaabwe. Ebiseera ebisinga bababuuza n'enzikiriza zaabwe. Era ne mu kkooti babuuza omuntu oli wa ddiini ki. Era ne bamusomera nti gundi ow'emyaka bwe giti ng'oli mu Katuliki, eddiini oli mu Katuliki, oba oli musiraamu, oba oli mulokole, ng'olina emyaka bwe giti, ng'oli wa ggwanga bwe riti. Si bwe bakola? Ekitegeeza nti likodi zisigalayo eri. Kati njagala nammwe mwebuuza abapoliisi, nammwe gavumenti mwebuuze. Omwaka oba omwezi muyingiza abalokole bameka mu bitabo byammwe abamenya amateeka, abazizza emisango. Ekyo kibalage, kibeere ekyama gye muli nti abalokole bano newankubadde tubajerega, newankubadde tubavuma, newankubadde tubateeka wansi, newankubadde tubayisaamu amaaso, newankubadde tuboogerera, naye ekituufu balina kye bakoze mu ggwanga. Ekyo kiteekwa okubalaga nti balina abalokole bano balina ekyama ekitali kya bulijjo. Waliwo ekintu ekituula mu bulamu bwabwe ne kibakyusa nga eyali omubbi takyasobola kubba nga ne booleka ennyumba yo nga nzigule. Otegeera ddi omuntu nti yakyuka? Si kubanga tewaliwo byabba. Wootegeera omuntu nti yakyuka kwe kubanga waliwo byabba naye nga ne bwabiraba tasobola kubitwala. Otegeera ddi nti bbaawo si mwenzi, si kumukweka buli mukazi. Nedda. Kati wootegeera nti abalokole baakyuka kwe kuba nti yalinga musiraamu ng'atya okutuula n'abakazi mu muzikiti.
kati ng'atula nabo mu church naye ng'abalabanga bannyina. Oba ntegerekeka kati bassebo ne bannyabo nkubiriza abazadde abali eyo nga tunaawona ebibamba nga bye nabalabye Masaka abalenzi ab'emyaka 2, 19 meka okutta abantu ng'akaana ke nalabye ke baakutte ebyantonde myaka 13 nga kawemmula ebigambo bitayisika mu kamwa. Ako nako bw'okalondwa kayina eddiini, kayina abayima, kayina abaakeeyimiira nga bakabatiza oba nga bakasiramula, kayina abantu abaakayingiza mu ddiini nga kato nga tekabitegedde. Kati ako keetaaga Yesu asobola okukakyusa. N'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala kubiriza abazadde muleke abaana balokoke, abakyala muleke abaami balokoke, abasajja muleke abakazi balokoke. Ebyo bye mulimu ebyo bye mubeereeyo mu katemba nga muli mu kunywa myenge gyammwe ne muwoza abakazi abalokole basula mu night prayer. Njagala kubategeeza nti n'abatasula mu night prayer gwe ng'oli mu bbaala nabo balina gye basula. Balina gye basula. Abasamize beebase ku bakazi bamwe babazaddemu abaana. Ekyo mwino kitegeera era bw'obanga n'omukazi yenna n'agamba nti nagenze wajjajja gundi mutuula kungu bamwambulula ne bamwambululira ddala. Bamwambula ne batuukira ddala gye batateekwa kutuuka. Kati abantu beetaaga Yesu yasobola okuyamba bino ebikolobero nga binaggwa mu nsi. Ebikolobero nga binaggwa mu nsi. Yesu yasobola okuyingira mitima gy'abantu n'agikyusa egifu egibadde egy'ensolo ne giddamu okuba egy'abantu. Ensi ejjudde ettima, ensi ejjudde obukaawu, ensi ejjudde obukambwe, naye Yesu yekka yasobola okukwata omutima gw'omuntu ogubadde ogw'ejjinja n'agufuula ogw'ennyama. Kibi nnyo nti abantu balabika mu makubo b'omusanga n'omuwa ekitiibwa kuba munaddiini. Munaddiini naye n'omusanga mu kkubo n'omuwa ekitiibwa munaddiini munange munaddiini. Naye nga mubi. Abantu beetaaga Yesu. Eddiini terina kyesobola kubayamba. Eddiini terina kyekyusa ku muntu. Ekyo mbabuulira buli lunaku. Oba nsigaza omukwano oba ow'omukwano omu kamusigaze naye nga mbabuulidde ekituufu. Mwetaaga Yesu mwenna. Oba onkyawa oba onjagala oba onkola ki weetaaga Yesu. Gwandaba weetaaga Yesu yasobola okuyamba. Naawe okimanyi. Okimanyi nti eddiini ogiyina naye ate oyina neeyiriza. Okimanyi nti oyina eddiini naye ate okimanyi. Naawe okimanyi. Olaba vidiyo eno nakati wenjogerera olumemba ogamba akasajja keetaaga kutemako omutwe. Ekyo kyokka kikumala okukakasa nti weetaaga Yesu. Weetaaga Yesu. Gwe weebuuze lwaki tewaliyo kibinja ky'abalokole kya butujju. Ekyo naawe kikulage. Ekyo naawe mugende ku mapoliisi mbawadde olukusa kati munoonyereze. Genda ku poliisi bakubikkulire obabuuze nti omwezi guno muyingiza abantu bameka wano. Nti abantu 10. Ku bantu 10 kubaddeko abalokole bameka. Gendayo. Mpozi nga bamukutirwa kubuulira njiri. Genda. Ekyo Yesu atuyambye. Yesu yatukyusa. Yesu atuyambye okukyuka n'okufuuka abantu. Yesu yeetaaga kuwa kitiibwa. Yesu yeetaaga kuwa kitiibwa. Kubanga ye yekka ayingira mutima gw'omuntu nga tebamaze kumusiba, tebamaze kumukuba, tebamaze kumutiisatiisa. N'amukyusa. N'osanga omusajja ng'asobola okuva wano n'agenda mu njiri e Kenya nga mukazi wa mulese Uganda naye n'asigala nga akimanyi nti ndi mufumbo nina empeta nalokoka nawasa. Ekyo Yesu yekka yasobola okukikola.